Okay, kusema official nkwaniza na Josiziro kubanga ate otulaba ogambo otya obulamu bulungi banange mbakulisayo mu kalulu yonna gye bakuwangulidde ne gye wawangulidde nkukulisayo mukulikeyo mu holiday ne badde empanvu oba ennyimpi yimbire bale tuludde okubanga tukwatagana but of course twale tugamba kasuke tuyite mu period eno internet bagijjeeko tetuguliziganyiza but then njagala okubaza abantu abazze mu inbox nagamba ne sayimu mukulikeyo tubadde tubamisinga mugamba mutene gye Josiziro kubanga ate mutwa kyenkusaba nti subscribing ku mukutu guno anzema kubanga kutegeeza ka surprise tukyabeerawo chozi ndozo gena masuka nga tuza uploadinga so nawo boyino omuntu ogoyagala kubanga ate surprisinga ose kubanga ate ononyako ne tubeera nga ate surprisinga omuntu wo Valentine's Day etuuse nakati gwe aina omwagalwa ngoyagala mukolera ka surprise mu ngeri eyenjawulo tulina hamper eyenjawulo omuli ebimuli omuli cake omuli wine omuli buli kimu kye wandibadde wetaaga kubanga owereza omwagalwa wo naddala mu abali ebweru w'eggwanga nga wetaaga kubanga ate omusanyusa nawe osobola kubanga tojja nobeera nga twetegeka nga bukyali okubeera nga twetegekera enteekateeka eyo as usual ndoza last week saa mulina lwansonga ezitegeerekeka naye the last time twali wano twayogera ku nsonga ez'enjawulo twali tunagenda mu kalulu kati mulina nga akalulu kawedde tulina ensonga nyingi tugenda okwogerako nga tutandikira ku nsonga enkulu ate paka tunakira ku nsonga ezitulowooza nti si nkulu nnyo naye sooka obuze ku bakulaba bannange aba channel yaffe eno Saimo Official nsanyukidde ddala neebaza Katonda olw'ekintu ekisooka ekikulu kwe kuyita mu campaign nga abasajja tebandiddeewo ekyo kikulu Mukama mwebaza kubanga nze Saimo ndaba nti tuyise ffe mu kalulu nga nyina wensula wa mirundi ena. That is all about money. Abasajja bannoonya abo nga bamanyi nti no wisdom nsolo baleetera obuzibu anti tebaagala babagamba mazima kansoke njeko nene gundi kakati naye neebaza Mukama nti nakayiseemu nti no nga ndi bulungi njagala okwebaza ab'Ebulaaya mwenna ababadde n'ennyonta ya wisdom. Waliwo omukyala bannaye ali ni yangamba nti tumwidentify yatuweza sente. Is it NH? No, Harriet. Yagana okwogera erinnya lye yagamba ndowooza HM. Ayina erinnya yaligira yagana okwogera erinnya lye yagamba w'amaanyi. Nedda kale eryo ate njagala okwebaza ennyo nnyini mwenna bannayuganda abambeeredde osola bba menya bba malayo ne buli wenzija ku mukutu guno mboogera njagala okwebaza actually era oyogedde waliwo omukyala Robina Sebayigoli gwe nagamba bamba mumanyi nga Robina Mukiibi omukyala oyo w'amaanyi mu ngeri ye naye nze mwogera amannya nti ye yanfunira abalooya aba nti ekintuukako kyonna ye nno nakankyogere era bannange abatulaba omanyi nti nno bankolako fayiro endala anti nga bannoonya bannaye ffe tutambulira mu buzibu bakoze fayiro endala nti ya robale ndi mubbi obufere kati bawonga anti kiri ekyettaka balabanga abatagenda kiggusa era nze neewuunya oyo omuwala omulokole Alice Nalomba actually nze neewuunya abalokole ng'oyo omuwala paka ne kaakati poliisi emulyako ssente baagana otwala fayiro mu kooti banoonya kati nze onjije Kampala nabaga mujje Kampala bajja n'abantu nga bali wano nabaga mujje kakati info gwe nnina bataddeko ne fayiro endala ya robale oba namulumba yuko mubba naye byonna nabagamba era abatulaba temwewuunya bajja kukola nnyo zifayiro batugambe twarepinga abaana twakola kubanga kati bagenda mu State House ne balaba nti tebalina kyakwekwasa abamu bagenda dda mu State House ne balimba President Museveni n'abawa amaradio ma TV obugagga inze banoonya we bankubira kati bakozesa oyo mwana which is okay fe tulyesanga mu ggulu nenze mwewuunya era Saimo fe tuyambye abantu nze nakola omulimu gwange nenyamba abaana be nga simulabangako nembeera n'abaana be naye neewuunya tasobola nga ate taatayo mulokolo oyo Alice Nalomba naye nyini mulokolo abeera UK tasobola nakuddawo neyeekuba mutima n'aga naye wisdom yabeera n'omwana wange omuwala n'omulenzi naye lwaki obuzibu bwonna simuyita ne mugamba wisdom katuve mu byekooti kubanga poliisi emulyako buli sente nze njagala fayiro egende mu kooti naye bagiremedde bakozesa omulamuzi weeruweeru era bye tugenda okwogerako lwaki President Museveni bamukubye obulumi Buganda eruweeru magistrate n'asayininga nga mpita mu kooti naye nga fayiro teriiwo olaba obufere obubeeraawo magistrate asayininga atya nga fayiro tagirina evunaana omuntu anti nga asayininga nti kooti ensamonize nga 23 tugenda otutuukayo nga rijeswa mu kitabo siriimu tebannagiyitako naye nga signature ya magistrate
ogwo nno nagwo musango kati ebintu bingi bye tugenda okwogerako ebyakubiza President Museveni era ebikyamukubya biwanvu nenze nga mbebaza abe Bulaaya nebaza Richmond promotion oyo bananga abe Bulaaya sawa yonna nja kuba mbategeeza nzijja UK dina wenvawe UK tuyingireko mu Scandinavian countries dina kwogera tulaawo tubagambe Uganda jegenda gine emyaka 5 gigenda kuba ja kayisa nnyo Uganda wena olaba tuwanga akakakure olaba Saimo bo tuwangula akalulu nenga second runner aliko House arrest komaje stegeza ali 14 bana Uganda bakira ka box ne bagenda baronda omukulebeze gwanga gwe bali basubira nti yagenda okubera nga ate abatwaza emyaka 5 era nga abaliko bali banje nnyo naye nga Kyagulanyi Center mu Robert Yoweri Kaguta Museveni twabula maybe na mliyati bitwali abana Uganda bali batunulizaako nya amaaso ninga gali ku bantu babiri oluvanyuma lw'ebyava mu kalulu waliwo ebintu bingi nnyo onako olwo kitugenda okubanga tuogerako tugenda kutunulira ku success ya President Yoweri Kaguta Museveni okugoka preka Kyagulanyi Center kwe twalabako okusinzira ku byabakama ng'ekibuuzo ekikulu ani yasinga okufiirwa ani yasinga okufunamu lwaki tugenda okugenda mu kalulu ako nga President Yoweri Kaguta Museveni yasinga ababaka ba NRM mu Buganda n'ebitundu ebya Eastern anti yatemamu zi constituency tugenda okuva mu kalulu ako nga beesaze nga bazze kuluyirwa Nuupu Kyagulanyi Center mwagenda okugenda mu kalulu ako nga just mubaka wa parliament yagenza okuvaayo nga singa batafunye ba president bwayagala nga bwagamba nti yabbibwa nga yakuli oluvuganya government era nga a biggest score era nga abaka bali nabo ogenda mu kubala abalamu bana Uganda batamanyi buli mubaka wa parliament nga ayita mu kibiina kya iPod aweebwa obukadde 2 oba ekibiina kye Bob Wine wali ne nkugambye nagambye lisajja lya muri ne lyenajjere libadde limujerega nalabe ne mwanyiraze gwenjaga yenyo nga bannange nga bamujerega Bob Wine wali even on the best day lisajja lyenajjera he cannot be Bob Wine gomanche bayita okubeera nga for the next 5 years Bob Wine agenda okulembera yagenda okulonda leader of opposition that is all authority akachiko kakosase okuba kati wakusimbiramu awo Segirinya nti Segirinya talina bitabo nnyo bya Kamasi ayagala omunyonyera ekintu paka ku deep tobiyisaawo nti eno GDP eno fiscal policy akusimba omuntu gwe tugenda era nawulidde nnyo obusungu nga ndaba abasiru b'NRM bali mu kuvuma nti Buganda yalonze bubi gwe Kiwanda wajja mu parliament ng'olina kaki tutandikire wano Kyagulanyi alaga nti okusinzira mu campaign Kyagulanyi yakola bulungi mu Northern Uganda okusinzira ku byavudde mu kalulu Kyagulanyi yakoze bubi mu Northern Uganda akabadi kabaddewa kansooka nziramu kino ekibuuzo ekisooka Kyagulanyi yawangudde oba nedda Kyagulanyi njagala okutandika bwenti njagala okutandika okuyozaayoza His Excellency Robert Kyagulanyi mumuyozaayoza ngaani mukitiiki ate kati ffe tuba senior citizen okyaleeta bali aboogera ebigambo by'okukubikukujju njagala omuyozaayoza bannayuganda kye bataategedde Bob Wine yasoose okuddira President Museveni okufuna lowest vote oba percentage bukya President Museveni abeera mu kalulu takikolangako Besigye taleetaako President Museveni kufuna 58 it was Bob Wine ate by the 58 which is disputed kukimanyi nti ndi muwagizi wa President Museveni newe nzijja wano ndi mba political and social analyst Bob Wine is the first person okusika President Museveni okumujja mu 60 Besigye yali amuteddeko mu 59 point bita almost 60 era Bob Wine yasoose okukwata President Museveni n'amusika amagulu empale n'ebitogi paka mu 58 of which to me yawadde agenda nze kankubuulire kana akalulu nze nali mmanyi nga ndi konkushwa kalina okudda mu second run up nga osinzira kuki analysis era entuufu kyova olaba even right now ate singa tebadde ate kati yabadde second run up ng'ali kwa house arrest naawe gw'okiraba kijja success esooka njagala okuwozaayoza Bob Wine one the biggest achievement yasise President Museveni empale paka mu 58 anti nzijja era kisoboka that is one two Bob Wine
yaletedde bonna abeeyita Rwachitwa dynasty Buganda dynasty bikoze bitebyo yajjawo status quo kati now Bobi Wine mu Uganda munayinamu ekifo ate ekigenda okuba ekizibu mujja oyo Bobi Wine togenda mujja nga olaba Besigye ate Besigye anti nagamba Besigye yabaddewo for 15 years anti 15 naye nga kyali wa President Museveni naawe golowooza lwaki Mugisha muntu bamuganye bali nawe bakyaliibe Bobi Wine is the first nakyogera nga ndinzekka is the first contender wa President contender okimanyi baba bakuba bikonde ntogenda kuwa Tyson Fury ne Jeswa ng'obyeddala nga si byambu bakubali bakyali b'omusajja otegedde kati muyozayoza data achievement 2 njagala okwozayoza Bobi Wine yafunye now ababaka abasinga ne boosu mumuleke FDC mumuleme ginyuma ne FDC yalesa baka 36 so fando za NUP eri babaka nga between 56 ne 59 ne bandi badde asatu mu musanvu basinga ba FDC in 3 years Bobi Wine ayakajja in 3 years okimanyi nti Ronald Mayinja kasinga MP kisoboka lwakwanga waliwo abaganda abamu be bataanansa Rweza nga Ronald Mayinja pala papa tena abarweza kati bamukuba side ne side kati Ronald Mayinja agenda kuyimbira ankole agenda kuyimbira ggulu ajja yimbira no mu Buganda pala kozi basitwe Kampala bagitwale ggulu ekyo Mayinja kya bebe kulwa kibaddemu n'atoba kambi bebe kulwa ayimiriddewo ku lwa sente za state Chovola asoro kuwe zileta abantu mbivulu yuza state na kuyimbirako kolola ate wayimbira na kugenda mu comedy store wa muhanje woja agenda nnyo kati kumanyi gabebe kuru musically wandi badde olaba buli naye kati abakubivulu bikumi wabbala mu biriko military bitya si kye kirungi kye nenyumirizaamu ne waliwo abantu woba oyogera ne werekeramu ak'obuntu nti wisdom buli muntu amanyi muwagizi wa President Museveni naye nze ndi wa movement atali bidoli atali kidoli ebidoli gye biri kati omwana wa Sam Kuteesa eyazze si kidoli kati gwe omwana wa Sam Kuteesa meeting yali eSembabule yabaga nga bali ku timuwala Sam Kuteesa ne Sodo ani agambye bagambye wali akaluke nale mwe basombera abantu kali Sam Kuteesa agamba nabakuba akalu mu 1980 ngenda kabaddamu nga balowooza asaaga naga muwala we zabike tugende wali kakati oyo muwala wa Sam Kuteesa si kidoli ajja with authority kyonna kye kiri okusinziira ku analysis y'abalabe bagamba nti ababaka bano abasinze okutwalwa for example Ethel Naluyima yeyajjawo Senninde ne bakuwaanya omulala bali ababaka kansooke ku oyo Senninde neebaza Katonda era Mukama ekitiibwa kikuddiro mukuba Senninde ebbanga lyamaze mu parliament yagaana okutemamu Wakiso district naye nga Mwankole waliyo constituency ezirimu n'abantu ebisatu anti yagaana nga amanyi anti kakati be Baganda abakoledde obubi Buganda ngamba abantu abava mu Buganda bakoledde obubi Buganda region sireeta busosoze ngamba omuntu asobola kuba mu region wano nga takoledde region eyo nti Wakiso tosobola kunga Wakiso eva Ntebe negenda eri ewali ebikoola eri simanyi gwitegayaza agenda eyo simanyi wamayirye simanyi odde naye nga Senninde ku connection zalina ng'alaba bali abasajja abe Western bali mu kusala buli constituency n'agaana lwa nsonga ng'amanyi teri asobola mujjawo nze Senninde last kalulu sister wange Joan n'abagesa yamwesimbako era bamuyita buyisi mu State House yali amutwala nkubuulira lwaki kubanga abantu abeerewo Wakiso alaba nti nno omanyi kati ba Senninde bakola bati bafuna grupu z'abakazi kati bafuna grupu z'abakazi akwatayo ebyo ebibinja nga tosobola bikola ki biwangula kakati ono omukazi eyamuwangudde oyo bamuyita abadde gundi nga ali mu local council kansala naye kakati labayo nga yamubala va mu bino ebyannu wali ekibuzo kyange tukkirize nti eno wave nedda gwe tosiriwalanga bano bagenda kusiriwaza bakiwanda oyo kiwanda ani yali amumanyi yasibanga mu kyaki z'abalokole ani yali amumanyi yalina kaki muleme kusiriwalira ku bannayuganda nga we nalaba aba movement abasiriwalira ku bannayuganda kati weba wave kitegeeza ne NRM NRA mu 98 it was a wave
temusiriwalya ku bannayuganda munnayuganda yalonze kyategeera Senninde bambyakkalulu flat eyo wakisi anti linako kanzije no andi bani anti ngenda kujja kati kankubulire Senninde waagano sala mu constituency ne balowooza kaba mwongere emyaka 5 eri Western bali mu kusala constituency nga 10 mwe mu Buganda muddidde Buganda region mulinga abatumbavu muganya okugisalamu wakise sala mu constituency ezo labayo kira yo giraba erimu omuntu waliwo omuntu yawangudde kazo bayita wa mama yawangulidde ku bululu bisatu kira erimu emitwalo emeka kyovola nebaza Ssemujjunganda yaganidde Wakiso n'agamba temumpe ebbaluwa nti mpangudde mubale obululu bwange buggweyo nengoma yako dyako abaddeawo anti bagamba kwata owangudde n'obululu mutwalo gumu nga buli omutwalo omwenda tebabubaze ngoma yekigenderwa balina gwe baagala okutoolako waliwo science bakuwa ebbaluwa labayo bwe bakola bamanya Ssemujjunganda alina abalonzi bangi mitwalo 9 kaka tebeetawaanya babalako mutwalo ogwo nga bakuwa certificate nti okoze eki kati gira mitwalo 9 ogiraba anti balina gwe bagenda otoolako n'okwongeza okusinziira ku omulamuzi byabakama yagamba nti mu Kampala abantu emitwalo 4 ku bantu akaddakamu n'ekimu beebaalo ebyo naawe byabagezi eyo tugenda kujjayo kasooke ku babaka ngenda gwe kati kankubuli akalulu kasoboka okubbibwa oba sigenda kugamba nti no waliwo eyabbye naye nze nkugamba kati nze nsobola okuwa ngenda kuwa analysis akalulu bakabba batya okusinziira katudde kuba kati Senninde tumumaze nti Senninde ekyasoso mukubya bannawakiso abali eri entebe usalamu kyengeradde eri Kafankunaali yagaana n'akotogera Buganda region kubanga abantu abali mu Buganda era njagala okuddamu eyaleese ekya tribalism nti nno ogenda kusemba nakyo abantu abali mu Buganda we pay allegiance to the kingdom of Uganda ekyo toli kitujjamu nze wosanga taata wange Wakiso wali ekasanga tiwali yakulembera abalunzi b'enkoko eyo eŋŋanda abantu eyaleese ekya tribalism mwanyi nagamba abantu b'NRM muleeta ebintu ebibakuba bwe mutwe mwazungira ku Kyagulanyi nti talina academic papers bwe yazireeta n'asaba eza candidate wammwe tezajja kati mwaleese ekya tribalism kigenda sigalawo kigenda bakuba kigenda bagunda n'egyo emitwe bajja giziika mu masepiki. Can you talk about tribalism when you are an NRM supporter? Really? Igwenga chovola bagayite bacha swala baswaza buswaza. Do you have audacity and moral authority to talk about tribalism? Ngoli we NRM really? Kati oyo Senninde teyakolera Buganda kugiyamba nti mwifo kyokuddira okusala mu Wakiso omanyi Wakiso yandivuddemu kuba Senninde nnyondo. Let us look at districts ezitemeddwamu tugende Masaka yasinga yatemeddwamu nnyo atemeddwamu Kyotera atemeddwamu Kalungu atemeddwamu omanyi lwaki tebaagala kusala mu district za Buganda ti 90 kwegamba all chances is abagenda ozikiikira bagenda kuba opposition kyovola n'okutemamu Masaka Ssaabasajja yatuyamba nnyo Masaka district ofuuka city nti baali baganye neŋŋamba wo Ssaabasajja agende Masaka n'abakuba omusumaali ogu n'abagamba Masaka was a city before whatever oletembarara simanyi bikoze biti ebyo ebyekisiru byabwe you understand Ssaabasajja n'abakuba omusumaali kaakati bwabakuba omusumaali ne badduka mu buofiisi bwabwe bakomawo eri n'amalala gaabwe ne bagifuula city kubanga kati bajooga bujoozi kankubuulire tebatemamu district za Buganda lwansonga bamanya abantu abagenda osinga okujja nga bemupi chances are bagenda kuba opposition kati nze nkwanalyzingira wano nga atali supporter wa Museveni nkwanalyzinga issue because saagala mwana wange nabalijja myaka gijja bagamba ono wisdom biki byayogeranga kubanga kati nze sola kujja wano njogere bya kisiru those people like Senninde bagenda omusajja ne batarobinga kutema mu district za Buganda tufune constituency nyingi eri mu Mambuka ne mu Western bone bazifuna nga bo balowooza bakolera muzeeyi oba bakolera ki nti lwakuba opposition bagenda kujja kati akaana kamulazeeko Senninde tumuleke tusale tugende tugenda kubabuuka alice tugenda kuba Ameria nga tunagenda wa Ameria njala tugende wa Kibule Mukono North muli ama union mpika kankubuulira ekintu kimu Kibule ekyasinze omukubya malala
y'omu ku basajja abali proud bwe bagagawalako omuntu ne kaggwamu ne waba ayogera naawe ng'akulengeza oba ekikula ki ani agambye anti twabalabako nga baavu bagaye Kuteesa ayogera bw'atyo tofunanga chance gaye Kuteesa yansayiningirako nga banyimye visa nansayininga ekipapula naye nga tegayiwaza kasonda kakuyamba n'omu approachinga the problem is kumutuukako ne kati ekikubya abantu malala ayogera alengeza kuba balina ssente zonna Katembe yali awo kigambibwa nti aba-SFC bajja bateekana anti wulira ekyabaswaziza kyovola nabagamba kana akalu President Museveni yakenoonyeza yekka yakake oba yakataddemu ne science omulala nga ye kati nga gwe mupi jukira balowooza nti nno ne president asobola obbayambako kano yafudde nakawaka n'akaleetamu science we oba science we ogu kakati bemupi abaali bamanyidde okurayidingira ku President Museveni kyatuuse nga tekikyasoboka baba bali ekubaani kati kisuule kibuule erinnya lwaki ndibuzaabuza ne kibuule yes he has all the money he has everything the connection first family and everything abantu batuuka nga tebaagala bamanyira era ekyakubisisa kibuule kyekyakasolo kasolo amalala gamuyitirira bw'aba ayogera naawe ayogera bw'ati kamba buli asika buno obugundi omanyi abantu bano omanyi abakyali bwe bajja mu Buganda ne bafuuka Abaganda obuyisa bwabwe obw'empisa embi okuwandwa pu ne bulemeramu kagamba ayogera alina akulengeza bw'ati tebamanyi nti abantu baba balaba bakussa akasisa emyaka 5 ne bakwongera 5 n'ofuuka B kakati oyo alina ssente zonna. If I compare the character of Kibuule ne Kasolo, almost they are the same. Ti Kasolo ya tu biruwa anti abayo kati Kasolo anti nkugamba abantu batuuka nga balonda character nontu byokola character yo jondaga waliwo okwogera omuntu yeetaaga ki no lindako yes wadde neetaaga ebibiina anti omanyi kye bakola baddira ebibiina by'abakazi ne babawangayo miliyoni buli mwezi mbwewole kati miliyoni emwe gena kuntuukako nze wisdom wemba nnonda bojjanga nga member of parliament mu constituency yange osobola kunsanga n'omwana wange n'oyogera nange n'enswala mu maaso g'omwana wange ng'oyogedde nange ng'onengeza jjukira omwana wange ampitanga Katonda kati n'oyogera nange ng'oli bwoti hey wisdom manyi balina engeri gye basitula bati amannyo gawe gonna ne gadda kungulu kati ne ganga ka tractor kakati omuntu abiraba Kasolo yayogerako those two they have similar characters. Kasolo yayogerako yagambako faaza omu yamugamba an arrest you nyina n'obuyinza obuku arrestinga ng'ogamba faaza waba Kasolo ewasinga abakatuliki. Can you say that? Natera si ukikuzayo abamukubye batika mu notalo lw'eddiini nabizza nti Musiraamu ani Kasolo anti kasita yalumba bakatu that Catholic church is a mistake ogirumba kyovola bane bana aba Protestant abagirumbye batandise obajjayo wino waabwe nti bayenda nje ku Catholic church who knew nti no Ntagali asobola n'okuba n'omukazi ebyo bintu kale singa Ntagali yabadde Muganda twandigambye Abaganda ekyo tekyewuunyisa n'ebirala bikyajja era oyo Kazimba yeetegeke si abeebeeta State House kati Kasolo eyo constituent gyalimu 90% they are Catholics tosobola kukwera kumanyira faaza nzo ndaba ndi mulokole sisobola kumanyira faaza. Let me tell you aba basajja abakatoliki they carry respect bakuba no bafaaza abamu abazenga bayayi they carry respect bayimirira ku principles no abamwavu kati Kasolo yakeera kati abannayuganda bakeera ne bamanya nti no okay gwe twewanirako lwatukolera nayikondo kubanga nze n'onkola nayikondo waffe Mawokota oba Erwengo tengasa I drink mineral water even I can afford okuleeta emmotoka y'amazzi nenjikozesa paka wenzire e Kampala kati bannayuganda bakeera nabagana naye no musajja kuba Kasolo was nothing. Kasolo yali muvubuka President Museveni yamujjayo yali mwavu munnaffe emyoga agitutte mu bantu ekyo kimu ekyokubiri Kasolo ekimukubye era nagaye bafaanagana ne Kibuule oli minisita w'amazzi eyo constituency yejjudde amazzi ono badde w'emyoga badde anti nzijja ababiri bonna mbaleese Kasolo ne Kibuule tibafaanaganya character ez'abakubisa bonna balina amalala bonna nga obalaba gwe towalaba Kasolo nga n'empale tezimunyumira kati atuuse ku buyinza we batuuka ku buyinza beeyita Natasha. Ekyokubiri kati oleese myoga kankyogereko baleese myoga ebyo biraba sente zonna ziri myoga zituuka ku bantu nze baŋŋamba nkuŋŋaanye ba artist ne bagamba ba artist twekolemu obubiina kale muli abayimbi 5
mukole groups nga buli group erimu abayimbi 3 kati buli group erimu abayimbi 3 mukole group 15 ne buli group erimu abantu ameka 3 kati buli group erimu abantu 3 bagenda jiwa milioni 3 mwewole kitegeeza buli muyimbi ajja funa milioni eji jo nenga muyimbi banga dio baleta bazeyo baliya bazeyo is that gundi nomo odire Queen Shibaje atula mbwa anonya milioni ya kumola Shibaje batazeta kana waliwo muyimbi atayina that is stupidity bakumanyira myoga tugane myoga eri mu Western baba wa milioni eba bikola mu Buganda chobola banaba anti kirabayo nkamalize myoga president nga wajogera njagala omuga president 7 myoga byo byoyogera myoga niyo myoga tabi ku ground tabiriwo dira interest group ogambe nti bano bayimbi omuyimbi wanu muyimbi nga Madrat Anchiko nsola bo sente meko bongera ko vali jukira za kwe uruziko myawo bagambe ne bayimbi mwe mukore group y'abantu musambu tuba milioni 3 muzeewole ali sibiro muyewole ko batano ba whatever ne eguni yemyoga je manyike ntono ekibina kisango nga kina sente zaacho tugali kino kina kitegeeza myo anti kina capital abukadda 3 ne bakwongeramu obutano sibwa kulya ne bugatte kwasa tugoli na osigaza anti chobola ebyemyoga niyo byabe byabakubye byonna they are useless why because they are like circles singa bali bakikoze bato microfinance weri chobola genocide yagamba sente aziteka mu sako kati bakusubira sako eyo kyekyo nti muyinako ku sente ne bano engeri gye bajjamu baatugamba mu kuŋŋaanya abantu mwekole mu gurupu anti otuuka eri buli ka gurupu bakawandise kafuuke sako ate musooke mweso lwaki tebakubambwa oyo baali bamukaka bukasi yawummuladde ebirowoozo budde bwabadde butuufu Kiwanuka Sekandi ne ku mulundi guli ababimanyi nze I respect Kiwanuka Sekandi muzeeyi wange akoledde Buganda region akoze buli kimu ku luli omulundi yani mbabali oba ani oyo yali ampya akalulu tiyasoka namuwa sente Kiwanuka Sekandi yalina wuwe yajjira ku simu omanyi okulowooza nti bakuwangudde alaga adduko je yajjira ku simu bali tani kati yajja yatidde tekyamwe yakola dda yali musomesa wa mateeka asomeseza abantu ku development center azze afuuse MP afuuse speak bannange waba teyabba okujjawo nga ayina emizimu oyo tumuleke kati Kiwanuka Sekandi ye teyalumye nnyo kyeyannumyeko engeri gyagenzeemu woofiisi ya vice president tubadde tusuubira ffe abava mu Buganda region nti egasa nnyo Buganda region oba Buganda kingdom naye ekyembi era asobola okuba nga abaddewo ng'ali powerless ate nga bwe baleetawo owaabwe ajja kuba powerful bwe baleetawo owa Buganda region aba powerless bwe baleetawo owaabwe n'aba powerful kati olaba prime minister ono waffe yafuna omweru sajja yani Nsibambi yali tasobola nakuwa muntu ayera woofiisi ye mulimu how Lugunda najja na office nefuna Lugunda we yajja nefuna amaanyi kakati labayo ne Sekandi abadde vice president osoro gende okuwa omulimu zine unye ne bana abasiru abogera ku tribalism osoro gende wa Sekandi akuwa omulimu kigezanga ko sijja kirwa tubimanyi anti kati abava mu region eno bakuwa ekifo naye nga you are powerless kakati ne baleetawo waabwe ate n'aba powerful kyekino tamale mirundi kyeyagamba senior nti yali mu kifo ekyo nga bamuwa emitwalo 7 bwe baleetawo waabwe bamuwa milioni 7 palala papa Sempijja minister w'ebyobulimi tumujjukirako ku nzige oyo ekyamukubisizza omanyi waliwo ekintu omuntu ne bamukuba ng'agasse kubanga Sempijja musajja wa mpisa musajja si wa malala musajja abaddewo ku lwa Buganda region ekyamukubisizza wotandika okuleeta ebyekisiru era yomu yayogedde ku mawanga nti mwasusudde nnyo mu mawanga kati kankubuulire Sempijja byayita okusosola amawanga kambabuuze ayamukubya muki Muganda ani akulimbi mu Buganda abantu nga Bakaye Wisdom Basewungu bafuuka Baganda actually Obuganda si kuba nti nno oli Muganda Obuganda bikolwa si kuba nti nno nze Ssemujju Obuganda bikola nalabye Katikkiro ng'agenze wa Medad Seggona
ng'amwebaza n'agamba njagala okwebaza abalonze Medard Sseggona kubanga abaddewo ku lwa Buganda naga kankyogere abaddewo ku lwa Buganda bala tetubalabanga. I thank you Katikkiro wa Buganda. Why bwe tutatandika kusiima abantu baffe bakoledde Buganda region naffe abajjamu ne tufuuka Abaganda tujja kubanga tubalyaza amanyiza kyovola nze Medard Sseggona we yawangula Kibalama erinnya eryafuuka ery'omuzizo mu Buganda bwe yamuwangula n'amulyanga ekikajjo nasitula amatooke buli kimu si kubanga Sseggona abyetaaga si kubanga munaku ne nagenda mwebaza nti weebale kutulaga nti waliyo abantu ava mu Buganda naddala particularly Abaganda abayina ensa twebala oyo abangi nnyo abava mu Buganda region nga bo mu butuufu obwalooya principal bazivaako basirwala busirwa kakati Ssempijja ekyamukubiza yasooka n'asirwalira mu byenzige Ssempijja bakubye Abaganda abaana Abaganda be basinga okuvuba ku nnyanja ne kuddako abasajja b'engulu babonyeza abantu ku mazzi ku nnyanja Ssempijja oyo nga yavo kati tukolere bakubye abantu bassa abantu President Museveni akizudde mu kalulu nti amagye ge yateeka ekalangala gassa abantu n'agajjawo kubanga bamulimba bamuwa information enfu Ssempijja nga gwa minister wa agriculture simenya fishery and husbandry bikoze bitya twala tugende at least say statement kale n'ogamba mba mu cabinet obeera inferior bali wa side naye say statement bako kyoyogera nga Ameria weyogera wano kugundi Ameria akalu yakakolera mu quarantine ke yafunyeyo anti yawangudde polling station eji yakakolera mu quarantine otherwise wanguddeyo neji why yatuukako ku level wakanya president nga tulaba ku TV naye Ssempijja bakubye abaana babakubye emiggo Ssempijja ngali naye ensiga we zijja nga ziriko ssente n'ayogera ensiga zigenda kuttaani ensiga zigenda kuttaani Ssempijja ng'abaana bali mu bakuba masasi abaana babalemazza ennyanja bagitunze mu Lwera genda olabe ekiri mu Lwera omanyi nti Lwera osobola okukola accident oluguudo lugwamu kati Ssempijja what are you doing useless kalulu pu kalulu Ssempijja waliwo lino gundi akaguudo akavaawo kayita wane ka connecting nga simanyi kusaza emyaka gy'abadde minister yaliko simanyi LS5 tasobola na kuroba tasobola kali balikoze leeti no waliwo akakuba ku Lwomunyendo waliwo akakubo kera anti sizaalibwayo ettaka kuva Ssempijja we yajja kuba MP oli minister mufo kyokka robinga kyekugambye waliwo baminister abali powerless n'abali powerful Jesse Muyingo alabiddwako ng'aweerera abaana ng'akola shopping ey'abakadde n'abawa ebintu alabiddwako ng'akola ebintu bingi nnyo naye naye eyali omuyambi we yamuggyeeyo kyenkugambye eyali omuwambi we gwe wali Jesse Muyingo yakola amasomero ate temugawaana nnyo wakola amasomero nga wakuwa basale akuwa basale naye nga basale agikuwa mu masomero ge Jesse Muyingo ekitali kibi nga olaba Bakaluba Mukasa Jesse Muyingo era kyanewunsiza Bakaluba Mukasa okujjira ku kadi ya Nuupu bannange ebyobufuzi tali permanent enemy atambula n'ennamboozi abeekubanga oyo Bakaluba Mukasa nze yatuukako n'endaba nga Silverland yaleetera ab'amagye oyo gundi nambooze kyova olaba baba abantu mu struggle basooka difference ne bazikola ki ne baziteeka emabbali I want to appreciate opposition ekikoze nga naddala nambooze nti Bakaluba Mukasa wajjira ku kadi ya Nuupu addira biri byamuleeta nga ab'amagye omukuba n'omubba n'abiza emabbali naga akatunonya wa Nuupu ekyo singa opposition egenda nakyo kubanga Bob Wine mu myaka 3 aba bazuganyiza bwati mu myaka 5 bwegiti nakibateekamu kakati ekikubisiza Jesse Muyingo 1 Eluweero badidde ettaka ly'abantu eyo Nakato corridor badidde ettaka ly'abantu nga balitwala nga mwotadde nange goyogera naye nti poliisi eyo kugundi Kato corridor Luweero triangle oli minister of education babonyabonya Baganda you don't say anything gwegende jango waffe mu Western Minister abogu nga ne constituency eri Wasemba bw'okwata ku kya Western oba okutte ku kyabwe ba minister bonna be mwatuwa mu Buganda region they had become I don't know ate ebirungi byabadde akolera abantu ate kuweerera bameka abantu b'Eluweero gwe bajje ku ttaka omuntu omwajja eyo gyoyogeddebwa bayitayo bamunaanika that Kato corridor bajja ne bajja abantu 10 ku ttaka
ne babagoba gwe nosigala kuba gwejje Ssemuyingo nti oli ne first lady bakuba akalulu ekyakubisizza abantu beruwero bono balaba wanu ttaka era President Museveni nkugamba bw'otokola ku issue ya ttaka mu Buganda region toligenda kuddamu kufuna kalulu mu Buganda region. President Museveni kankugambe bw'otokola ku issue ya ttaka ku bantu bebagoba mu Buganda bw'otokola ku issue ya ttaka bagenda kwongera akalulu ogenda nakawulira. Yejje Ssemuyingo, you are minister but you are very powerless. What are you doing? Go to the toilet. Yes, because you cannot nze tosobola kumpa bifo. Nze president ngamba wisdom jangu wa minister bwa youth nga nidole mbimukuba. Nakiwala kiyingi. Otegedde kyajese kubanga abantu bagamba Jesse Muyingo ayambye bagaye buli muntu eruwero mwavu amusomeseza abaana eruwero abantu bekolera ekikubisiza abantu bonna aberuwero wanu batuka ne bafuuka comfortable ne balowooza nti abalalo bonna abali imweyo kato corridor mbu bajja bawagira nti abaganda ne batabakalulu oho bali abanyankola abajja mu luwero triangle bafuuka baganda gwokimanyi nti no munyankola azaliddwa mu Buganda wanjawulo n'omunyankola ali eri ewaffe. Nze nkubuli kati laba kati ewaffe Katikkiro najja wali olaba Katikkiro ajja ku Masiro bonna ne baggwayo olina byo bagamba byo bannyonnyola osobola okuleeta n'omugabe n'obannyonnyola nti omugabe bonna babeera wali ku Masiro kati bali boolaba bali abantu ba Western abali mu Kato Corridor eyo majority de Abaganda by making era kyova olaba nabo balaba kubanga neighbor aba atunula nga muleese omujaasi n'agoba abantu 100 ku ttaka ne bagenda natunula bwati goroza aba allegiance agiteeka jukira balina okuwagira bano kubanga bwe babeera ono neighbor we kakati ba minister ba Luwero triangle noyo ndawula. Yes, they were puppets. Yeah, Galabuzi. Yes. Kati Galabuzi nze natambula naye nga tune president. President yagenda nga maaso nga bategese bantu bategekanga abantu abagenda okwogera ne president nga president ayogera n'abantu origino. Natambula ne president waliwo twatambula tulinnya olusozi nga ali wano ndi wano nga byakwefaako ffenna tusobola okugwayo n'asanga gayo oba kapiteeni yalwana naye ng'ataddeyo ssebo akatebe ng'omusajja wakabi waliwo abasajja abakabi ssebo twalinnya olusozi ne tumusanga atudde katebe n'atuuza wali president ng'omusajja wakabi bamuyita batya naye nga buli omu aweekeera twatuuka kakubo nga buli omu yeefaako yekka nga president asobola okuseera n'agwa eri wansi. Kati oyo Galabuzi kamugatte nsijja kwabo Galabuzi ekyamukubisizza twatambula ne tulaba obwavu bw'abantu obuli eyo abantu balina amazzi naye nga bo baddidde abantu babategese abagenda okwogera ne President Museveni kati president wakuwa ebbaasa erimu emitwalo 10 eggasa ekyo obwavu buveewo abo bonna ba minister it was a statement nti nno Buganda region temugiyambye. Ono omukazi ono minister we state w'ettaka ava mu Busoga region ono yali yepankira ku Kadaga n'amufukira ate Kadaga amufukira n'obumbejja ne babusuula eri pese Namuganza bamufukira kati olaba Namuganza simanya just a state minister alwaniridde abantu beeyo negwe ng'oli wano oli fuulu minister oli bikoze bitya temulina kye mutugasa. Namuganza ensobi gyali akoze mu bulamu bwe kwepankira ku Kadaga ne tewali ndala. Namuganza woolaba struggle ajja ne wano mu Buganda ne bamukubira essimu oyo Namuganza n'alwanira ekintu ky'abantu ba wano naye baminisita ba wano oba baba n'omuntu akola mu ofiisi yaabwe amusinga ne power. Tumalirize ne Nakiwala yavayo n'agamba wambi bifo ebisinga Kyagulanyi byasinze okuwangula ne Nuupu yasinze okuwangulamu yawangudde Masaka naye yavayo n'agamba abantu b'e Masaka tebasobola kulonda Kyagulanyi Mufoyi Wanjaga yagenze omalizanga ebukomansimbi bamukubya akalulu n'omwami weddewo Kiyingi. Nze navaayo ne bankubira amasimu nensaba Nakiwala Kiyingi nti waliwo omuwala bamuyita Azawi bamututte okukola dental surgeon mugoberere omale ojja oyogere mu bantu. Omanyi mu Buganda wano bw'oba oyogera batuyigiriza empisa oba olina oba amannyo gakola gatya weewumbako oba oyogera bw'otyo wadde ebisambyo binene oyogera weewumbyeko. Nali simuvuma nanoonya ekintu kye muteekamu okugyayo kye nali njagala kubanga nze nali nnwanira kalulu ka President Museveni era nangamba president abantu nga Nakiwala Kiyingi bagenda kukubya akalulu tekyabaddewo. Otegere kye ngamba nti Nakiwala wayogera ekintu abantu banyiigira Nakiwala ne bagattako President Museveni kati nanoonya kye ngamba Nakiwala nkole ki
ntaayiza akalu ka President Museveni ndaga abantu be Bukomansimbi tyono omukazi yakyogedde nga ye naye President muwa akalulu. Now tosobola nagamba Saimo toddiranga ekintu kyotoyina n'okisaba opponent wo kubanga opponent wo wakireeta oba wagamba naawe kireete. Kyebala nalwanirira nnyo academic papers nti banaye temutawanya Kyagulanyi ajja tuuka abasaba ezamu zibaleme muwaddanku nnyingi teyajja n'agamba mukaka nange kubanga the law says bwe weesimba ku public office omuntu alina obuyinza okujja okusaba papers zo. Nze neesimba ku ndi board member wa Uganda Performing Rights Society. Omuvubuka yajja n'agamba njagala mpapula zoono noono because it's a public office. Mwadanko nyingi we yajja okusabeza candidate waffe abamu tetwaziwaayo twamukubamba okwo na kumuteka kayumba ka police. Don't never say anything or ask anything from your contender of which you know you don't want or nacho nawe kyoyina kiri disputed. Otegedde tosobola kuddiranga gwe Nakiwala gwe baayisa mu ddirisa okukanyuga okuva mu Buganda Kingdom noyingira State House naddiranga emivuyo ogimanyi gye giri mu minisitule gye baakuwa okuva ku bavubuka bwe walimba President Museveni nti ogenda kujja abaana ba street ku nguudo ne bakuwa billion 3 n'otojjako wadde half. Singa ssente ezo baaziwa Brian White ayina ettaka eka oba 1000 yali senda n'oddisenda ng'agenda kukolako youth center. Singa Brian White ye yajja n'agamba mumpe billion ezo njagala kukola kizimbe kya billion 1 zino esigadde ne bazimu Brian White ate siyandijjeho koota. Naye ono yatugamba temugenda kuddamu kulaba abaana ba street. We amala ofuna billion 3 manchi yakola ng'agenda mu cases ng'agamba kakati mutandika okukwata bonna abawa abaana fe abavuga emmotoka omwana wajja n'akusaba ssente nti mutandika obbakwata. Mu nsi yonna omuntu homeless wakusaba ennusu omuwa mu Uganda we wali etteeka oba cases mu Uganda we wantu oyamba omuntu wa street ali ku street ne bakwata. Mu nsi yonna tekiriiyo. Lwaki wamala okubba President Museveni nga bajja bakola amateeka ga badifendinga kakati ne bakusaasira tu tosobola kwepankira ku Bob Wine mugamba muyita muyaye. Tosobola okujjako ng'oliko ekikyamu nga tebakuwa mabeere. Era nze I'm conk sure Nakiwala Kingi alabika teyayonka. No, if you are reasoning tosobola kwepankira anti baba kubampaane balowooza nti baali bamanyi nti President Museveni agenda balwanira akalulu kaabwe oli yeekolera sayansi ye n'akalulu ke tetumanyi gyakajja. That is one. Kati buli MP yalwanye lulwe kati Nakiwala yali alowooza wayogera ebyo kabampaane ti President wanaaba alwana olw'akalulu kanaamugattako. Kano President Museveni engeri gyafunye contender Bob Wine ng'alina okwerwanako abeera nga ye either alina okwogera ne Rifuli nga bali kubanga jjukira ring mubeeramu basatu. Rifuli kati ayogera bulungi ne Rifuli asobola okukola ki okulusa tolaba nkoba abikonde Rifuli n'asaliriza. Kyova olaba Idi Amin yagamba bwe mubeera mu ring oli be knockout kubanga abantu abamu boogera ne Rifuli. Kakati President Museveni ali bw'ati alina okunoonya Rifuli ebyabakama atadde kugwe Nakiwala Kingi kubanga luli bali be yali avuganya nabo nga bakyalibe batuuka mu ring ne batuuka ne bateesateesamu ne bazanya ebikonde bimanye ebya exhibition waliwo ebikondo bya exhibition mwefuula beekuba kumbe temwekuba bye bayita boxing exhibition boxing mwefuula beekuba nga olaba Tyson yeekuba noino guy naye nga doza exhibition temwekubira bya ddala. Kaakati ku luno Bob Wine yeekubira ebyeddala aleeta punch to punch aze ngadda kugwe. Kakati bano Nakiwala balowooza ti President Museveni agenda balwanirira kumbe President yagenda opima Bob Wine nga ize contender kuba ebikonde bya ddala ng'alina okuleka Nakiwala either ayogere ne Liifu okutaasa akaluluke oba yerwaneko ng'akuba pressure up. Kyovola byonna President Museveni osanga yabikola yakuba pressure up yatambula kilomita mmeka yakola byonna yabikola n'akola aguddewo obutale aguddewo taapu yali kumpi kugaba mandaazi byonna abikoze ng'anoonya kalulu. Kakati gwe Nakiwala omwepankeko now ekyokubiri tulina abantu abamu Abaganda who don't think and actually they don't think before they talk. Era kyova olaba edda we twabeeranga no mu Buganda nga bagamba Omuganda takola bw'ati oyogedde nga atali Muganda. Otegedde
kubanga obugunjifu n'entegeera kirizagana n'oba waggwanga ddala twabupimiranga ku baganda Simon nze okutegeera nti wakulya mu Buganda nkulaba mpisa zo ffe twabeera wano nga mu Buganda tuzaaliddwa nga tetunafuna bantu kuva mu region ndala twegattako nga wano Kampala ebizimbe tebabifukira nga tekuba na bupande bugamba tofuka wano right now mwe basayimo muve wammwe eyo gye mwava ne mutwegattako ffe abaana ba Buganda wano kakati buli kisenge ogenda ku masengero osanga akapande tofuka wano bw'ogenda ku parliament osanga akapande tofuka wano kubanga tolako bwe mupya bafukira ebisenge okimanyi nti mupya aveeyo nga yalowooza buli wamu bafukawo tewalaba omugenzi bafukira ekisenge kati ne ku parliament waliwo akantu akatofuka wano kati waliwo abantu abamu nga what they say tebalowooza nga tebannayogera Nakiwala kiyingi ti Nakiwala tosobola kuvuma Bobi Wine buyaaye mbulwakubanga munywanjaga nga gwe ebikolwa byo bya buyaaye nnyo singa oli omunywanjaga bitya nti you never showed us wali ku TV n'otusubiza okujja abaana ba street ku street ne mukuba Brian White paka kumwogoloza tewajjayo n'ogu kakati ku babiri who is more muyaaye you are the most muyaaye gwalowooza President Museveni tabiraba ekyokubiri neewuunya abantu abatalina intellectual good thinking tosobola kuddira kulumba Bobi Wine mbuulira aba western abameka abavumye Bobi Wine nga beesimbyewo ne wabajji muhwezi how gwokimanyi President Museveni we yalondera waliwo obululu ekiruhura waliwo obululu obusukka mu bisatu owa Bobi Wine bwe yawangulayo naye nga tewali naabukwata nga babutya well you don't know what they call kiruhura eyo completely bahima yasuna oba bisatu kinana something we nakoma okubala that is a win eyo tosuubirayo wadde kalulu ka Bobi Wine naye tewali naabukwata buli omu abutya nga weebuuza ani yalonze Bobi waliwo ate wantu bamu nja kwogerawo ku gundi yaffe ejja nga tumaze okufuna embeera Bobi yafunawo obululu oba 7 baanoonye yabuwawo akalolo baanoonye yalondaawo naye nga buli omu ali bw'ati don't joke with Bobi Wine kati bana batalina intellectual thinking Banakiwala be bayi boogerebe lwaki Jim Muhwezi wali anoonya akalulu teyavuma olwo n'omusajja wa URA yali Shema teyavumako ku Bobi Wine ndeetera I challenge anyone andeetera akantu ka Jim Muhwezi andeetera akantu kono ono gayi yava mu URA yasimbye ku Shema andeetera akantu ka muwala wa Sam Kuteesa ng'avuma Bobi Wine tebaliiyo ebyo biri mu Baganda Banakiwala abakunami ne begattibwako anite bonna kati bayingidde ttooyi ezine za latrine baba zisomo enswera ebivundu bibawunyako because byonna bayogera bya kisiru kamalirize kino let me tell you it is time abantu aba Buganda chovola we munepanka we are going to bring people like Segirinya actually najerega Segirinya muswadde mulinga mbodoli because namwe mwagira mu parliament actually mwate musobola even to stand ku podium ya parliament Segirinya is more exposed than you we mwagira mu parliament Segirinya is more exposed Segirinya atekati nsaba Katonda Bobi Wine atukolera ekintu addira obukiiko obwo bw'okubala abutekemu abantu nga Segirinya why kuba Segirinya olina omukakasa ennyo nga tosomi bya luzungu kitegeeza tojja munnyonnyola nnyo nti zino sente baziyita integral of the ebyonna ebinnyenye bibawa omanyi bwe baba babba kati batuyigiza oba obala ebitabo waliwo ogenda oteeka star kati n'okomawo otegedde bw'oba obala ebitabo amwe certified public accountant kati olabamu amannya ge batuumye ebintu mwe batera okubbira bakubene bya miscellaneous bitya no ngalinnya kati ogenda oteekawo star n'osooka ogendako mu Google n'ogenda onoonyereza omala ofuna all the details nodda ku baabiwandiise kanobagamba mundage ku receipt ne invoice za bino kati Segirinya bw'omwaka akakiiko ng'akapaaka mwe babbira ayita minisita n'amuteeka wali n'amugamba ekyo ekigambo ky'oyogedde kitegeeza ki kiŋŋambe mu lulimi lw'ewammwe ntegedde oli mu kyoli bakiyita batya mu lukyoli n'akiwandiika n'agamba kakati tusooke tuwummulemu eddakiika aga 3 Segirinya n'akuba essimu akyoli n'ababuuza kino kitegeeza ki kati bepanka bajerega Segirinya nalabye n'omuntu ajerega kozo ngai tugenda ku Ameriya nalabye ajerega Segirinya Ameriya nga tumaliriza kinjagala
nga bompa gundi kwa midi kya musudde njagala ompe gwe nga tuvudde kati okwanalizing individuals abagudde gwe showcase kizoli musogama nti wadde kale amanvuli wano yakubye nendo za abantu bayinza oba bakoze mu ensobi showcase kizo walabye mu kaluka no nga tusaminga no shoko kambabulire yabadde yakasozi ow'emakinde nyako gwe yakubye kubanga aba Ibrahim kasozi abo bajerega Bobi Wine ye gundi ye Katoru Bwama bajerega basoka ne bamulengeza ye Kasibante nze mbadde nga mpuliza gundi program ya Medinsereko Kasibante watabako ku Lwokusatu tenyuma ne bajerega bye bino befuula aba movement kujeregerera Abubakar yo yali Derubaga North Kawalya bwe yali obwa speaker wa KCCA enkera yasitula bakansala n'ebijowo bye nagenda kugundi ku headquarters za NUP nga tetumanyi nti agenda kwesimba ku bwa MP nga naye yatwalayo obuwanguzi nti if it wasn't you Bobi Wine nandibadde siri speaker wa KCCA ekyo ekikolo okirabanga ekyokusaaga naye si kyamazalawo nga kyakatolu bwamu yasooka ovuma Bobi Wine kakati Kawalya n'asukka kwekyo bwe yarangirira okwesimbawo yali amaze okusimbawo offices mu Lubaga North nti Bobi Wine zaakozesa n'aba NUP gwe Kasibante wajja mu NUP wajja luvannyuma nga bamaze kitegera nti akasajja k'amaanyi naye mwakajerega yono omusajja bana ba brokodi kati olaba Abedi era nze nebaza Abedi Bwanika omugalatiya kubanga Katonda amwogereramu from the first day Bobi Wine okujja omugalatiya Abedi Bwanika yayirawo mubiri Bobi Wine hanti amuvuma kubanga oli kyaliwo oli hey nayirawo omubiri ng'abeera ku CBS ng'ayiridde omubiri era Abedi Bwanika yasooka okugamba it is time okuwagira omuntu avudde mu Buganda region si Muganda I Muganda as a tribe but avudde mu Buganda region because si Muganda yes kati buli aleeta ekya tribe ili aleeta ekintu kya tribe nalabye Kiwanda n'engamba gwe genda ojyampira eyo tosobola kugamba abantu nti wano twalaze tribe nalabye Kiwanda ng'alumbye obukatuliki n'emmanya nti oyo Kiwanda mu by'obufuzi agudde era asigala ku bya seeke bya Nankani shoko yange eri ku kasozi omuntu omulala gwe nandebye nga shoko kubanga ye Lubaga yes kale katugambe ne Kasibante naye kati abaana baalazaala agency tetugenda kudda mu kulonda MP atawa respect amulese mu parliament naddala Bobi Wine era nagambye Segirinya namuga Segirinya kimanyi ndi muwagizi wa President Museveni nete muswaza Obuganda sigambye kuswaza Baganda naye Obuganda nti mutuuka ku myaka 2 mutandika ovuma Bobi Wine wallahi temujja kuddayo ku bantu bakowu oyo mukazi olaba yakikidde Buganda oyo mama Kisanje tumita mama Kisanje ze simusinkanangako nesinga bamukwata bulungi agenda kuyamba wano kubanga era we yawangudde yagambye nebaza abantu ba Buganda nebaza Buganda tugenda kulwanira ebintu bya Buganda oyo mukazi naye omukazi oyo mugagga muvundu aina abaana be bagagga bavundu naye speech ye yasoose yakisiza mukamwa bameka abawangula wano nga mwava mu region ndala abasobola okwogera bwe bati nalabye Derek Nyako simenyeko yawangudde kasozi nga waba yogera bwati tasobola kusuura kigambo noloza nti bamuyita Nyeko simanya Nyeko mwana wa Buganda buli omu alwanirira kike temujja tumanyira lwaki wano we balonda Kyagulanyi mu Buganda mukiyita tribalism ate nga we balonda President Museveni mwankole eba democracy temutumanyira nammwe mutumanyira mutuleetaka embwaza mmwe Gasiya ku faces zimu nokuze yalese mu parliament nga tutandikira kakuto ewa Geoffrey Rutaya yazze mu parliament Segirinya tumusamingiremo akwawo naye ne kino abantu bajja kulabanga tubyaza amanyo manya abantu amu batidde ekyameria nze mba Mawokota inze waffe empambire bajja ne banneetooloola nga bannoonya ebyo byembwa byabwe namanya nti Ameria bagenda mokoba kalulu nenda basendi nga agamba nti Dr. Hudamani bagenda mukuba nengamba ono mufu engeri gyabera ndoza kudemba roza buli kimu Ameria bamuwa sente z'okwebuuza n'akuŋŋaanya abantu mu kisaawe wane Mpigi Town Council esooka egamba togikwatako endala gikwatako yakikola bw'atyo kubanga Ameria mugezi akimanyi Mawokota wali abantu aba Western bangi ng'akimanyi wakikola public
bona bajja kugamba agikwateko twatuuka wali ffenna nga tuli kutogikwatako including me. Bw'agenda mu parliament yakola atya? Bw'agenda mu parliament nali mmanyi Ameria kyagenda okukola agenda kwesibira mu ttooyi aleme kujja. Bwe yatuukayo najja bw'ati n'agamba tugikwatako. Ameria ku Volo yali amaze okugwa akalulu. Temulanda yekka yalumye abantu waayi. Abantu bagambye Temulanda tumwagala naye baasi. Gwomanyi n'obwo obululu bwavudde because Temulanda teyagikwatako. Anti naye abantu Temulanda yandizenga independent era ababalira Temulanda saabategeera. Temulanda yali ajjanga independent abantu batuuka wali nga batunulya baasi nga tebasobola. Nagamba abantu abamu nti omuganda wakunyiigiranga genda nga omwetondere omuganda anyiiga n'abaana be ne bakunyiigira n'abazzukulu ne bakunyiigira abaganda tebasanyuwanga obote. Era bano abali mu buyinza begende omuganda wakunyiigira n'abazzukulu bakunyiigira tebasanyuwanga obote. Lwaki? Omanya abalugwala ebyo bya kisiru UPC yeegasse n'NRM n'obululu obulala gye bwavudde. Baga UPC balekeyo. Omanya abacholi bameka abasiba hano mu Buganda abagenda listen to me nako ankimalirize. Teriyo mucholi na mulango banyigidde Buganda. Benyigira bokka. Kyovula bulo bajja mu Buganda they pay allegiance to the kingdom. That is 1 2. Kanacho kankyogere obululu obwavuddeyo. Kyovula UPC tegenda kuddangulya sigaza kizimbe na kulya sente. Yakola allegiance ne NRM. Bafunya babaka mwenda. That is 1 act nkugamba that is 1 2 wakola agency gomanyi intimidation yabaddeyo naawe tulijogerako ulalanga bino bikakkanye nkunnyonnyola intimidation yabaddeyo na mundu mmeka. Okay kandi bado tukyali kubaka nyaga tuogere ku some of the faces ezibadde zisibwamu amaaso the likes of Segirinya yagenze mu parliament Geoffrey Rutaya yagenze mu parliament Hildaman yagenze mu parliament what faces zoyizo gamati zagenze mu parliament. Yo kimanyi nti nno yo kimanyi nti what was I going to say? Yo kimanyi nti ani ono bamita Ronald Mayinja singa kati MP kiso kwa constituency yali agenda okwesimbamu eyagiwangudde twalidde ne gayo nga n'emitwalo ebitagina mu nsawo nga naye nyinyi takikiriza nti yafuse MP. Omusajja n'agamba nti ye n'abaana be balifukamiranga Bobi Wine paka. Expectation is zili kuchibabaka bana abaana bazze radical. Bana so nga balabye ekisudde bali bubbi. Ekisudde bali corruption. Ekisudde bali butasigala ku principles balese. Bana abaana bagezi kubanga oyo gayinga yawanguddeyo abadde katugambe omwezi afuna miliyoni 1. Kati agenda kubanga afuna 3. Bana omanyi bagenda kukola nga kivumbi. Nti miliyoni 10 zidda mu constituency. Asigazaga 10 azikume mu constituency. That's 1 2 allegiance na Bobi Wine yekazibwe ekawempe yagamba nti atisinze munyima akalu mukawe Bobi Wine yawangula buli constituency ngoleta migati gya bata bali abe waffe mu Baganda bamanyi nti migati gwa bata mu Westerner bebe kwebya abana bagenda babizuula bawali kazibwe Bashiru yagamba nze munyima akalulu ne mukawe Bobi Wine bagamba project ya sale ekyo tekiriyo bakulimba simulabangayo tomulabangayo nandi badde nja ne kugamba okay oyo omwana alinga Geoffrey Rutaya bayina chances zonna ezifuna sente ovola Kazibe Bashir akulembedde Wuja Uganda Journalists Simanya Association nga tayina sente ne bagirwanyisa wa yagana okulya sente yakana Kazibe yaga sente bali abasajja bakusimba billion noga agasiya kakati njagala nga tumaliriza ba parliament bano tugenzo genda mu kalukano nga all districts twabanga ziri urban centers ninga ziri mu NRM gwakiso wabadde Peter Sematimba that is Busiro South wabaddeyo Galabuzi Busiro North wabadde jinja abadde baliyeko yali amayinta sola kuwangulwa wabaddeyo Entebbe municipality ebadde mu NRM ku district y'omukyala wabaddeyo NRM kakati ndoza wemba ne gwenera bilayinza okuba abaddeyo omu naye sofa kakati tugenzo malirizanga yonna yo opposition semuju then no genda emukono wabaddeyo Kibuule wabaddeyo mu Kafeero enewa Patrick gye bamuwangulidde wabaddeyo Muyanja Ssenyonga bambi ne yanumye Patrick era singa alina gundi ambulera yali atufuke mu district era yonna mukono katwagenzo malizanga yonna emyuse maybe ne DP
Toletanga deep to gende mpiji wabadde Timulanda wabaddeyo omukyalo nani Guniga yakubye n'empiji yennyini yafuuse ya red gende waffe Luweero yena yafuuse waaki omanyi nti Sembabule mu katokolidde eri Bobi Wine ayina for the first time yafunye wa opposition teri okumanya gwe nchobola ngenda bano embwezi buma Bobi Wine ninako buchalubeerawo Sembabule tafunangayo wa opposition Bobi Wine yalese ozazanya nozanya ne Bobi Wine he has come inevitable Bobi Wine taina jadda kiki ekitabaddewo mu politics wa Uganda abantu kyataale Bobi Wine kye yaleese one abantu bakoyo balimba two abantu Besigye batandika omukuba muko ebituli do you know singa Besigye yateeka amaanyi erukungi ne mu Western President Museveni yabadde tasobola kufuna 51%. The question is why ezo programs zetugenda okukola ezo nkuleetera wano wino listen lwaki Besigye teyateeka nebitandibadde Amuriat lwaki Besigye teyateeka amaanyi mu Western naddala erukungi President Museveni yabadde talina jajja 58 President Museveni yabadde talina jajja 58%. Bonna bamawu bonna ba NRM Gasiya President Museveni amaanyi UPC ne mawu singa baagateeka eggulu Besigye n'agateeka mu Western wallahi yabadde talina jajja why lwaki Besigye asigadde ewuwe lwaki ono Gasiya wa DP lwaki we yali anoonya obululu yalinga mu Eastern we yagenda mu North yanoonya ggulu wokka bonna bakyali booli naawe tebabeerangako opposition kyobola President Museveni yagamba kamu 2021 tewagenda kuba opposition naki kubanga ng'abamanyi bajja mu fumbiro n'abwa billion kakati nga tamanyi nti nno Katonda asitula omuntu gy'otosuubira Bobi Wine yafuutuka yajjanga gundi nzige. What is your opinion? Tunatumaliza. What is your opinion okubeera nga Bobi Wine awanguddwa kinga bwe kigambiddwa ng'amagye gali wuwe? Anti gwe tekikwewuunyisa nti gw'ogamba nti wamuwangudde ali kwa house arrest. Bobi Wine wagambye alina pistol. Let me tell you. Waliwo ennaku ezikuweebwa bwe baba bakubbi akalulu z'olina okuwaabiriramu. Saimo bw'olifuna naawe kye bayita power oba authority okola buli kyonna ky'oyagala okukola okukuuma eyo power n'authority. Waliwo ebintu ebimu gavumenti eno byekola wadde njagala naye ne ŋŋamba osanga ndowooza ne yandibadde muntu mulala yandibikoze bikuuma okusibirayo Kyagulanyi mu nnyumba baba bamanyi bettira international publicity na buli kimu naye bamusibirayo wano nga nze analyst baagala biitinga zino nnaku zalina kuteeka petition ye kuwaabira. That's one. Two, naye mutanga wabula ennaku bbiri baba bamanyi jjukira olina okujja n'obujulizi ate bwe bati wabuwaayo wali mu first place ate obuleeterewa tojja kuba nabo. Otegete kye mugamba firi baakola etteeka nga liri super lina gwe likolera mu Uganda. Njagala okugamba abalaba mu Uganda wogamba nti baakubbye akalu bw'oleeta obujulizi nti baakubbye nga kituufu obuyina katugabe businga Bobi Wine akeera n'aleeta obujulizi nga babbye obululu bwe 5,000 baddira gye 5,000 omulamuzi n'agamba naye era gino naye tugikuwa akalu obadde tusobola kakola ki kawangula saate mu nsi endala bw'oleeta obujulizi n'oleeta nti n'okakasa nti bansibye obululu kome akalu kayiika nga walaba e Kenya. Wano e Uganda olina okuleeta obujulizi obulaga ti obululu bwe baakubbye mbu busobola okukola ki agamateeka bagaleetera abantu bamu. Kyovola n'agamba waliwo abantu abamu betugenda okusomako myaka 15-20 egijja nga tubasomako nga olaba ba Starling be Russia nti tubasomako nga kivume. Kyovola waliwo mu France oba kabaka bwe France abo baani tubasomako nga bivume. Naye ate tugenda e UK bobo ogamba ku Charles Hill Churchill bombo omwogerako we UK omwogerako mu maanyi nti omusajja ani ono Hitler yagamba nti bunaagenda okukeera enkya nga ndi ku dining ntudde ne Queen tulya mmere. Churchill najja tumwogerako mu maanyi. Omanyi nti waliwo abakulembeze nti n'abafuga emyaka 5 bwe giggwako nga yagenda mumwogerako nga kivume. Kyenwanirira nti President Museveni waliwo ebintu ebimu wootobyefubaako ligase ye egenda kufa
tubenga abantu oba towegendeze basobola okusomako ng'ebivume. How do we preserve your legacy? To preserving a legacy yo one president ngabana bachali tebakulimbye. Nti kakati abantu bwe babawulira government mu nsawo wallahi ngenda kugamba. Olabe kyawanguza kale katugambe katukkirize ngaba bakaba West Nile ne mu North bagamba mu president yawangudde mu North ne West Nile lwa security. Nti konyamu kuba na kola ki? Bagambye mu myaka ebiri ng'oyo omuntu tasobola kwetuusako sukali anaabalowooza bya konyi. Let me tell you, no, who thought nti Bobi Wine asobola okusinga Busoga? Kubanga mumwaddira ebikajjo ne mukola ebikajjo tirayisi w'olima ebikajjo binabbiguza muntu omu yasalawo bbeeyi gy'abigula. Abaana baavuwadde. Lwaki ewammwe mu Mata, lwaki ewammwe mu Western temugamba nti buli akamente n'akuŋŋaanya amata agaleetere muntu omu omuntu oyo nga yasalawo bbeeyi gy'agagula? Lwaki ezo poliisi zemukola tezikola wammwe? Lwaki temugamba nti no Kaye Wisdom yalina layisinsi egula amata nga nze nsalawo ssente zengagula? Ebyo nga bwe mutaagala bikola mu Western region. Abantu mu Busoga bwe batabyagala. Wisdom byoyogera President Museveni ye nwanira ligase ye kubanga walivaako abantu basobola kumalaalo ke okutwalayo mugayita thrones kyeki abantu basobola okukya nga ku ntaana ya President Museveni batwalayo maggwa kyesitayagala. Saagala kukeera ku makya President Museveni bamugaana okumuyisa mu Buganda kubanga President Museveni abantu Buganda yakedde ne mukunamira. Omanyi Buganda kyakoze yakoze bweti ne mukunamira. That is a statement. Ogobye Nadduli omusajja akyayogera olesa Kiwanda byayogera byonna biringa kabina tebikwatagana. Kati what do you want us to do? Nadduli amanye ensonga za Buganda. Nadduli gwe mwateesa naye. Nadduli atunyonnyola nti simanyi yaleeta kabaka wa. Nadduli omukanyuze. Olesa Kiwanda ayogera nga Moses Ali omusigaza. Nadduli asinga Moses Ali obukulu. Temujja kujoga bantu. Ebyo bya kisirumbwa. Ebyo bya kisiru. Bamukuba democratic. Ani akulimbye. Bwe bite mwali mwagala okuba kadaaga n'abakunamya. Kati era kino ekya tribalism manyirwa kwanga embeera tukyayina eri bwetu mu Uganda tujja kuba tukyogerako nnyo because the issue emwe kubisa President Museveni. Tosobola kuŋŋamba Mama Kisanje yawangudde obwemupi bwa Buganda region mu Nyankole. Tusobola okulabayo Omuganda akiikira Western region? Twandisayo tukirabeko. Muzeeyo ebyo bye bagamba mbu nno simanyi abya New Uganda simanyi byabadde bigenda kudda. No. Actually, abantu nga tunagenda mbande nasigunchengendo okwerabira mu kalulu kano kayikabadde mbafulu figa bebekulu Dr. T ni abona abasiribu abavana mu Central Region oluvanyuma lw'ebyavudde mu kalulu bayina contribution yonna kalulu kano abagenzi omuntu yekka kyemmanya gwemmanya asobola okusigaza ng'afuna omusala gwe ye full figure kwanga yafuna chance ti president amumanyi amulabawo neka kati abasukka omusala agenda muwa gwaki nga ne wano mu Kampala basinga okugganira mwakise basinga okugganira abantu basingirira okumma Museveni akalo ekyovola buli muntu amanja ne Bulaya babadde bangamba twagala gwe kubanga nze nabagamba amazima ne bagamba Mzeina mugaba bagenda kubakalulu nga bubampaabira nga bagenda kubakalulu eruweru Wisdom ne bampaabira Wisdom tayagala ne mugaba bagenda kubakalulu kubanga right now ne gye beewaanira it is contested. Ebyo ebintu by'olimba contribution kati paka myaka egyo ate gisobola okuggwawo ne bafunayo ab'ebidomola byabwe ebirala. Nze nagamba nti nze fe abantu abagira President Museveni ebyaddala mugamba nti wano sebo wano wet kati right now ngenda kwogera ekintu kya tribalism neba half a year beekubye Mama Kisanja ayise mu Central kubwe mu pyo kukiikirira abakadde ava mu Western kagamba ye bamulonde ekyo tekiba tribalism kati ate abava mu Western we balonda mu Western munnabwe embu democracy gasiya temutumanyira nammwe mutuletako ebinnyo
So abana abaserebu abadde bali kusaidia enani mwabajegattako, do you see their future past after this election? No, abo baserebu era baba tebakola ssente bagenda kukola batya? Bwe baba tebakola ssente kakati bagenda kufuna endwadde nnyingi. Abaserebu buli serebu yenna atabba ssente ate ogenda kufuna di appointment n'ogifuna bajja kuwayeza amafuta. Wabula kyemmanyi bye basobola okwesibako woba tofunye connection ku mulundi guno mu campaign nti ojja kusanga abo ababadde boogera abamu alinayo abantu be nga bataano nga bayiseemu unfortunately bali yeekuyagudde y'omu ku babadde basinga obba wase. Ani asinza okusanyusa kuba NRM yagudde n'osanyuka? Gundi ani Nakiwala. That is one. Buli yeyayogera ebyekisiru kubanga nze nalaba bye yayogera ebyekisiru nga bitta akalu ka muzeeyi Anisi. I was very happy. Anti yonna mulumbirawo mu kamyufu. Nga tumalirize electoral commission ya minister ona aliko byabakama ne electoral commission ya Kiggundu, compare and contrast. Electoral commission zino ebbiri babuuzizza byabakama ekibuuzo bakibuuzaako ne Kiggundu. Bamubuuzizza sebo by'osoma obijjawa. Bakibuuza Kiggundu n'aseka. Listen, byabakama his job kusoma bululu bwa president. District returning officers be basoma obwa BMP. Kati abantu baali basuubira engeri byabakama gy'alina omulimu nga mwangu mutono. For example Buganda. Nti ajja gamba Buganda erimu district division 5. Nti ajja gamba mifo ky'osoma nti President Museveni awangudde 30% mu Kampala. Ng'abantu baagala agambe President Museveni tufunye obululu afunye mu Kampala n'atandika ku district ye Kampala ti mu Kampala mulimu district division 5. President Museveni mu division ye Rubaga afunye obululu mitwalo ng'ali mu Kampala akwata pa district abantu kye baali basuubira anti akusooka n'akwata district Kampala mu Kampala district n'akwata mu division at least. Nti omuntu ku division kyangu okugoberera nti abantu abadde mu division bamanya nti division ye Rubaga okuva eno muri polling station 10 nga bayina nti mu polling station 10 tulina DRF. Otegedde kati abantu ye confusion yeeyo nti byabakama yabadde ajjabuzi n'agamba nti asooka n'asoma nti mu Kampala ate nno ne tuteeke tujja jjogerako ajja bwati n'agamba mu Kampala twakafunako obululu 30%. 30% out of 30%, Bob Wine yakawangulako 16%. President 9%. Gundi omanyi nti kati wamala nagende nakomawo najja eggulu nakafunako obululu 80%. 80%. Kati ate n'amala nakoma ku saa 10 n'agamba tweyongedde ofuna obululu obuvudde e Kampala kakati akafunako obululu obulala 25%. Who can bear that confusion? Otegedde so gomali go compare kati kale omanya ebintu byonna ebifu kale wabeera weera ekifu ennyo n'ekiramu. To my understanding engeri abantu gyabadde balabufu babadde basuubira ono engeri gyali mulamuzi ajja kusukkako ko kubali adde ku division abantu babe nga bagoberera ye agambye bugambi byensoma mbifuna wano era byennangirira labayo nayongerako ne kano bw'oba birinako obuzibu genda mu kkooti. Is that arrogance or what? Can you maintain that arrogance? Tugenda nebiba biwedde tukyalina omulimu lwakuba wakyaliwo tension. Tukyalina omulimu gw'okunnyonnyola abantu akalulu k'e Uganda gye kafuuka kati aka science kati kankubule ne kino kankibagambe akalulu kaba kava ku police station w'okalondedde kaba mu numbers nti gundi wisdom awangudde 10 gundi awangudde 15 bwe kasukka awo okugenda ku division oba ku muluko okugenda ku division kaba kamaze okudda mu fraction nkyamalayo mu fraction kakati kava mu fraction awo kagenda okudda ku district awo wonna nga kali mu decimal point katuuka ewa byabakama nga kali mu percentage egyo gyonna emitendera mu Uganda baba bakubye kakati olese agent gwolese teyayita math nga wisdom
ne waba kale teyamuyita naye asobola can you sit and analyze those madara, those levels? Nti wekava mu numbers okudda mu fraction nchusa ntya numbers okudda mu fraction awo chobola byabaka matuko okusoma percentage nga yakubye dda soma percentage kati awo wisdom wajja okubeera nyesinga ejo boba abatu natulaba bategeere nti kano kalimu another hand oba tekalimu era nja kunnyonnyolako lwaki obululu Kampala bujja bwe butyo mpolampola ne Wakiso kubanga mu Kampala muvaamu obululu 1.2 million Wakiso wavaawo 1.4 combine Wakiso ne Kampala businga obululu bwonna bw'osobola n'okujja mu Northern Region kakati lwaki bujja bwe butyo because n'ekirala bwe muba mukunza abantu ne bajja ne balonda buli muntu akkiriza abantu ba Kampala bajja ne Wakiso ne balonda mu bungi naye lwaki mu box ate balabikanga batono ebyo natujja byogerako naye kansiibule nga mbagamba tutandise omwaka guno mutusabire ffe bwe tuli bannanga abanyiiga temunyiiga nze my job is to defend the legacy of President Museveni. That is my first primary job. Legacy kintu kikulu kubanga President Museveni asobola ofuuka ekivume nti bano abasobola muwa ebimu ebifu nze my job is to legacy nti nawe kiba kikyamu ngenda kyogerako ate sibagamba waaye wisdom President Museveni yalekako kale wisdom n'ayogera naye kakati omu najja ne mukwata wisdom abantu bajja kulabira ddala nga you are fools. That is one. Two, abantu be Bulaya mbebaza era bwe munoonyeeko ku Facebook genda teekamu nti wisdom kaye ku Facebook account noonya nti wisdom kaye ogende muwa info ojja kulabako essimu ya Airtel ojja gikubako ate ogikuba ku muntu mugamba teeko video alabe waye wisdom oba genda ku Facebook page wandikamu nti kaye wisdom ojja kulabako ennamba ya Airtel w'okuba omuntu ateeko video yogere naye sebo naawe byogera abantu bagulawo zifan simanyi bakita fan page because ebita manya ga Saimo abantu balabulanga nti ennamba z'olaba ezo teweewunza namwe bale tuwagira I will always mutusabire kwa bye twogera bino kulaba nga eggwanga lyaffe likola ki ligenda mutusabire era mutuwagire mweraba sigala banga suka wano mweraba sigala ngo subscribinga nze Nfulumye bye.